Nkulu amanyidwanga Wisdom Kaye twamusisinkanye lunaku lwaleero tunetogerako naye ku nsonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda era ng'ensonga enkulu ennyo ze twayogeddeko y'okubanga omukulu amanyidwanga BEBECOOL eggulo yagobeddwa mu embassy y'abannaffe abamatwale ge Nigeria oluvannyuma kubanga yatutteyo batabani baabwe badde bakwata ne basibira wali mu kkomera ekitalya era nga kuno kwe kwadde omukulu amanyidwanga Omale then n'omulala amanyidwanga Wenyenyewe oyo manager we omusajja oyo then net terms ono nga badde bamutwala ku Serena Kigo abakulu bano munange eggulo government yavudde ne droppinga charges era nga munange mala droppinga charges eri abantu ne bagamba no babate kwata balina musango omukulu BEBECOOL yaddukiddewo wali ku kooti y'Makindye nga mulaba ebifaananyi ebyo n'afuna release form okuva ewa magistrate n'adduka n'avuga emmotoka ye n'agenda ekitalya okulamu n'abajja abajja essaaza agenza okubeera ssaawa nga ndowooza musikyo emwana mutaano nga amaze okuba nga batuuse nakasero ku embassy ya Nigerian embassy yabatuusizaawo munange n'abatwale n'abadelivaringa n'abawana empapula ne bagenda mu meeting eno BEBECOOL munange ambassador n'abuuza who's BEBECOOL wanani BEBECOOL aliwo kati BEBECOOL Ayaniise wati omukono nga banyi bagenda mwebaza bamufulumiza nga tekalinya nga bikola ttaka era ne bamutwala speed nnyonyonyo era munange ne bamufulumya ne munnamawulire munnaffe abadde agenza okukwata live amanyidwanga Kawalya naye nga ayo natusazeewo tubiteeke ebbali we twanonyeza ku mukulu amanyidwanga Kaye Wisdom ne tumubuuza kyekigenda maaso yagambye ekisooka BEBECOOL mbwa BEBECOOL yadde deservinga okubanga akola ki nga bamugoba. First of all BEBECOOL yagifudde project era nga yagifuniddemu obukadde obutaka wansi wa bukadde busatu nga zino zaabadde azimwereddwa nga amafuta okuva ewabakungu abamu mu gavumenti. Ninagamba ye tasobola kwebaza BEBECOOL tasobola muwa credit nemu wabula avaayo kwebaza minister Kuteesa owa foreign affairs okulaba muno yakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba muno akwatagana n'ebyamakomera nabanga bata abavubuka wano. Nkulage ku interview ya mwana mulenzi Kaye Wisdom wabula ye agambye mamaazi tezina kyazigenda gasa gwanga Uganda n'agambye no project ya BEBECOOL nayogera n'engeri gye batandikamu mamaazi ezo nga BEBECOOL tazirimu n'omukulu amanyidwanga Kiwanda. Kaye ayogedde ebigambo binnyo njagala mubatuuseeko ng'ayogera ku bintu bino era avudde wano ennyinnyini n'awaana n'asuusuuta BOBIWINE olw'okuvaayo okusindika balooya because yategedde ekyokukola mbuno this is a political move eri ekifaananyi Kyagulanyi wabula tekyadde kubanga kikolera gwanga Uganda era nga ebyo nonna abyogedde mu interview ngenda kubanga kutuusako nga naye so let's dive into this interview then tukoma tugende maaso n'amalamanyo. I love you so much my friends abatulabira mu nsi yonna kiyinza okaki kimu kyokka genda wansi wano or subscribing because this is Celeb Jazz with KingSmith. So much welcome. My name is One the King himself nga bulijjo wano ku Celeb Jazz. Thank you so much for watching. Olunaku olwaleero nga bulijjo omukulu Kaye muwadde mu mutu banja era nga atubuzeeko ku maaso naye tusazeewo tumukomyewo olunaku olwaleero era nga tugenda kuba tubeeranga naye buli week ng'agezaako okukuba ttooki mu nsonga ez'enjawulo basinga kumwagala abeereko live so that mumubuuza ebibuuzo tuli mu kukola ku system y'engeri okulaba muno tumukyaza live wano mu studio zaffe era abeere ng'asobola okuba nga abatuusaako analysis deep analysis live era tugenda kuba tukikola ndowooza buli weekend Kaye sikyo ng'afunye obudde Kaye walwadde fe batambulira mu biseera by'obutwa katulina bye tunywa naye babukuwa oba sitedde soka obuuze ku bantu abakulaba abandaba nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo mbwati omusajja yakula anywa amata omutali mazzi nenkula ne ku Seriraaka omanyi kyekitegeeza kitegeeza mu mayina kasente ejjo twakalina era twebaza Mukama nzaaliddwa Nakasero nkulidde Nakivo Bbulu nzaaliddwa Nakasero nsomedde Nakivo Bbulu bakuziika wa bali batuziika Kawala Malaalo bakagajjawo Kawala manyiwo oyita Kasubi atatuuka Pasayiga eyo oba ogenze mu kyalo koma wano nga ku Glory of Christ Church katwala empambire anti yes basenze oba mwakola waffe naye kagamba era ne wano bajjajja baffe abajja mu Buganda baali bangi waliwo Makko Kigere nja kuwa amannya go wano ojja nakutya kale katusooka tutandikewo naye nze mbagala nnyo bannayuganda mwenna abawagira mbagala ndabula nno banda ze Smith naye bannaye abaana tebatudde bagudde gundi Facebook account eziri fake abantu bansindikidde nga abaana babakwana abawala omuntu nansindikire naye bannaye bawala Facebook account yange yokka eri Wisdom Kaye kuliko n'ennamba y'essimu osobola ogikuba no nkubulya amazima ebyaddala nze mbadde sikiteekanko nnyo nankani oli ng'awandiika ali ku Bulaaya waliwo oli yaŋŋambye bugambi nti bannaye omukyalo ono yagambye ebintu byatuuka nandaga bw'ati ne mugamba ani oyo tyali UK twagenza okubira omukyala nandaga gwe yabadde ayogera naye nentya n'okutya bannaye neŋŋamba ne bannaye nammwe mubeemu baganda baffe ab'e Bulaaya bw'oba oyagala kusupportinga Kaye Wisdom make sure at least omukubira ku ssimu n'akuteeka ku ki kubira Smith ono omugambe Smith
ntwali Kaye wisdom woba ogula enkoko nja mu ekimu eky'ekumi naye tomala gagamba nti oyogera n'omuntu yi WhatsApp omusindikidde sente tomumanyi Kaye wisdom nze ngenda n'ondaba bwoti n'ogayogeramu tugende ku video n'oyogera ne tokola ebyo bannayuganda tebatudde bannange bannayuganda nti batudde kubanga Kaye oli wattunze ate kyaloyogera nnyo amazima so idwanga Kaye wisdom era nga tugenda maaso n'okukuba tochi mu bibadde bigenda maaso mu ggwanga tandike n'omuyimbi omunigeria kino kireka wa Uganda n'okumuta ne BEBECOOL Uganda ye kyagirabisizza Uganda kyagirabisizza omanyi kati nabagamba ekintu BEBECOOL namugambye nabadde ku mukutu ogumu ne mugamba BEBECOOL kati olina okwetereeza waayi omuntu nga BEBECOOL wammoyo nze gwe natuumye Queen BEBEWOOL tosobola kukeera linda ko erinnya litegeeza kyeryo kati anti kakati ba king tubalina tulina King Michael wakabi for the last 10 years King Michael omanyi otyanga omuyimbi nga ali akubye oluyimba emyaka 9 ne lubanga akyasobola oduyimba kati ne tukkiriza King Michael wakabi ne tuba ne King Sahad the vocalist teri ali musinza kati ne tuba ne Cindy King herself kati ne KingSmith kati olaba kati ba king tuba tubawezezza baweddeko ekiba kisigaddeko kya Queen kati Queen BEBEWOOL segedde kakati Queen BEBEWOOL oyo bw'otuuka ku level ng'osobola okuteekayo post egamba abayimbi b'e Uganda nti waliwo ekivulu ekigenda okapeninga bonna ne batasaidinga naawe either kitegeeza ebintu biri bakukyawa oba oli magi mafundu omanyi someone can fear to associate with you nga ojja kutta brandi ye kati BEBEWOOL wa moyo right now atabrandie naye kirungi kyeyekolera omanyi amanyira okulya sente z'obwerere Katonda wanatuyamba ne tuwangula akalulu kano President Museveni n'akawangula ajja gendanga ewa afukamira mugayi muzeeyi anti kyakola anti baŋŋaana byamanyira ate munaye ekintu okimanya kifuuka part of you waliwo yakolerawo sente bankubo obukipa bamukuba omanyi sente zijjamukolera n'amaliza n'ennyumba ku ttaka lya kitaawe yagamba sente zazikoze mbivulu kubanga adayimbira Bannayuganda sente ziki Smith olaba for the first time njagala okwebaza omusajja Eddie Sendi ne Kasuku for the first time ongamba otya yagambye mbu ku Serena simanyi yatuuzawo emmeeza no yagambye 10 tezigendawo inze nkoze ekivulu kya babiri enze nakiri mu mitambo weya how Musena conference hall kati ate tukoleddewo ebivulu nze ekisembye ekyababiri nze nkibaddemu emmeeza muziteekawo zigendamu emmeeza meka anti wuliriza tugendera ku kiki kyatugambye tezigendawo tu n'agamba yabaze mbu wenteekayo emmeeza simanyi 10 ayina ng'ejja yabazeemu simanyi njijjamu $5,000,000 ku mitwalo 5,500 yagambye ate bukadde nga ne byabala ku bukadde 5 emmeeza 10 is not equal to 50 million otegedde kagama nekitegeeza nti BEBEWOOL wa moyo yagenda ogenda kololo nga kololo yafuuka dda yabonna basome kakati kyova olaba nti ne math yamugwa no wonder is a senior 6 drop out omanyi kakati agamasomero ago twagamanyi nga kati nze nasomera ku Nakibo Bulanda I'm proud sisobola kutwalayo mwana wange lwaki nze nzirayo omwana wange mutwale ku Nakibo Bulu ate si mutwale Masaka mutwale oba mutwalawa ku masomero agali wano mutwale Nakibo Bulu I'm proud nze nasomera Nakibo Bulu nalabako headmaster waffe Kivumbi nga bamulese muri kopito ba yali agipangisiza simanyi osegeera genda buuze Sophie olaba Dr. Tiamale tasobola kutwala mwana we Nakibo Bulu nze ntwala omwana Nakibo Bulu nze sibuka katudde kweri ensonga BEBECOOL ekintu kino kyamu affectinze nga kita kuba kakyeka olutalo lwavudde ku Uganda yonna ne ludda ku BEBECOOL as a brand no osegedde ekyo kati kiringa nkimaze nti BEBEWOOL wammwe yesorting asobola okubanga omanyi yazimbukatana waggulu yenna ali awo atambula omanyi otambula ku byobwerere we baagala nga obugulu busigadde nga bwa pooko olina okubanga we baagala nga wozimba wenkanankana tozimba nga sumbuusa olaba enkoona za sumbuusa kati BEBEWOOL wammwe esumbuusa eno gyesemba ntono bweti kati obugulu we bubanga bulinga nga akanankana kanaswi kano ng'eno ozimbagatanye you become amorphous Segera kati BEBEWOOL don't become amorphous now nze ntegeera ye nze problem yange n'oyo BEBEWOOL wammwe essaawa zino atulabisa ffe abawagira President Museveni balowooza kyavudde ku President Museveni kiri ku music industry because omuyimbi gwe bakutte anti kakati abayo bwe yamaze oteekayo post abayimbi tebaabatadde
Do you understand yagenze ne ku police? Yes. Ne bamulema. Kitegeeza nammwe abantu bemutebe mulowooza nti balaba President Museveni bunaku naye bamulabira ku TV. Actually, otegede kyenga ku police yajide mu capacity nga muyimbi obanga muwagizi wa Bebe. Masimu ate munene bwati nze wulu nze Queen Bebe. Buli omusajja wamugaye vai. Ne mutwala ba Nigeria mu court paka wa Kitalia. Kakati let me tell you what happened. What happened nabadde ku mukutu ogumu ne Douglas. Nengamba nti minister wa foreign affairs oba wa internal minister do one thing for Uganda, intervene ababana babate, otherwise brand ye Uganda egwa kufuna bulungi mukama mwebaza omanyi oyo Bebe wuru abukira nnyo ebintu nalimba birimbo obuwala nammwe namulabe ku TV omanyi tugenda kutuuka we bamugobye ng'agamba nebaza mukama nzije yaba sinya 6 drop out omanyi kye bayita okujja omuntu mukomera nga kwa yakosiza connections izirwa no tebakulimbanga how katika nkubule what happened Kuteesa yawulidde nze nayogera ku bantu be China ne bampita wali nenjoga ne ku muntu omunono Dikenzo gali mu Ivory Coast ne bampita Kuteesa naga nasinka na aba China ne ambassador wabe Kuteesa ye minister afe go tuyina ye naturally tayagala masappe akola ebintu bye diplomatically what he did we yategedde kwa bali mu kalulu we yategedde he intervene chovola ba ambassador we Nigeria yaswaziza Bebe wuru wa mwe Queen Bebe wuru yavude n'agamba I want to thank Minister of Foreign Affairs Kuteesa lwasa yogedde ku Bebe wuru because BEBECOOL is not a politician. Anti buliriza tebamumanyi he does have his number sagala ogere ku nsonga nga BEBECOOL agenda Italia najayo muyimbi no anti ulira inare mu kyekola that's not the issue bakola bati wamala okumanya nti no ketugenda because kyabadde tekirabikangako omulamuzi okugamba nti okomewo ku lwokusatu that is one ne bamukomyawo ku lwokubiri abo abaana kitegeeza directive yavudde waggulu tu nga charges bazidropinze that drop out amanyi kye bayita ogenda DPP okudropinga charges anti listen to me va ku ebyo ebyekisiru anti tuli mu kalulu kakati we tuba twagala muntu waffe bamulabe ebintu byonna bibe mulaala this is what they do bagamba nti katufuneyo omuyimbi babadde bajja nofuna full figure babatuma naye kakati engeri BEBECOOL wammwe engeri image yabadde efudde nga balina omuwa azeewo image ye ne bamugamba oke n'asaba amafuta n'agenda ekitalya n'abateeka mu mmotoka ne bagenda wa bali aba Nigeria babamanyi politics nti you are a useless boat bakuwadde kukola ku image yo you are transporter jukira baba bakwadde sente kati yakozeewo million nga 3 BEBECOOL takolera bwereero oyo chali bakoledde President Museveni ku bwereere tuyiwawo omubiri President kino ensonga yagitegeddeko yabayimbi bano bakwata ba Nigeria Museveni ali eriggwa akasajja k'emagere katulezo omunnyonnyola abantu ba Nigeria so BEBECOOL akwata omuyimbi ono mu Nigeria amutwala ku embassy nebaza Kuteesa Minister of Foreign Affairs kye yakoze brand ya Uganda ke bagikubyawo international ogiza bagenda kuspendinga sente kati yewe yawulidde he acted just bamugambye bugayo tulinawo Bebe wuru waffe ona tuwagira tu okomyawo image ye leka abe akikoleko avuge gwe do you know kye bayita okujja omusibe ekitalya n'omutwala mu kooti gwe who are you kibamu gundi from above just bakubanga lindako just bamukuteeka mu butaala obimala kubanga gwa byagala tu bamanyi image ye efudde. So government is trying to bring back BEBECOOL's image. Mukasera ako. Chanti kati awalina okubira ku mama gundi Lumumba nani nagala ne Muntaase. Ekintu bandi bubye Nigeria kiika. Muntaase namugaye kale gendo bachiment nati sina mafuta. Ngabamuwa unakola milioni 3 kwa baba mwadde milioni nga 5. Then ateka mu 2. Nateka mu awo nateka mu nakanga. Kati wetu semba Nigeria bali abamanyi story ngawe biba. Bagobye bagambe jawa ne kiwaluko kyo. Kaye let me tell you something nze kyemmanyi kiri kintu anti kati we bakugoba ng'oli sita we Uganda bagasinga abadde BOBIWINE basolo mugoba ku Nigeria n'embasa like that ebyo betwawulidde mu gundi mu audio yadde bigamba babadde babuuza who's BEBECOOL we don't want any BEBECOOL here yes
people don't ate kati kasaba natandika okukuchawa international ne Uganda okuchawa bagambye NRM ekyali wano myaka 5 emabega emaso kituusaawo ekifaananyi ky'omuyimbi kifa buli muyimbi yenneya yeegala mu byekisiru bajja kukuchawa fe tuwagira President Museveni naye nga tetuvuma abantu tuwagira President Museveni nga tulinamu akongo wojja n'osiriwala osiriwalira ddala ne bakusiika kati waliwo abantu abamu after akalulu 14 nga bajja kuba tebalina kye batugamba wabula oyo dati wuulu wammwe oyo ekirungi kyalina nti afuna ku busente n'aba bannamawulire ne bajja ne batandika omumukwata. Do we see BEBECOOL traveling to Nigeria again? How? Nagwe omanyi Abanigeria? Go bamanyi banyumize. Do we see BEBECOOL traveling to Nigeria? Abanigeria tebalinga bannayuganda. Abanigeria beetaaga ensi yaabwe kyovola nze abantu abamugamba bo bannayuganda wano beagala ensi yaabwe kyovola you don't joke with Nigerian, you don't joke with Rwanda. And Kenyans. Ensi mu Africa dozi ensi zaabwe Rwanda omunyarwanda n'okanyuga boti kasasiro boti akugoba paka nakwata nagamba vuga waliwo lumwe Canada omukazi yagoberera ono omusajja yesimba wono mailo manyo okuvuga nga muvuga mailo nga 10 nagobera natuka bwatu yambuza excuse me agenda okuli accent nga si yewa naga where you coming from namunye namba no wonder namugamba okanyuze mvuze mbadde nyina okugenda yogera ekifo namugamba mbadde nyina okudda nga wono ogamba omuntu nti mbadde nkyamira mpigi naye nkugoberedde kuba mbadde muvuga speed okugamba nti wano mu Canada tebakanyuga kintu ku kkubo oli yali akantu n'akayisa mu ddirisa waliwo abantu abaagala ensi yaabwe va ku bano bannayuganda kati katwebuuzemu eggulu ebiwandiiko byadde binnya ebiraga muno ebyayambye omuyimbi ono ekisooka BOBIWINE yavuddeyo n'agamba yasindise balooya be BEBECOOL naye n'agamba BOBIWINE how because namugamba shawo syndicate abagundi bo ngakati balooya nga n'aba people po abakyali mu kkomera ne ngamba yiba namawulire mugudde nnyo omanyi batandika obbawayo ku busente reasoning capacity ebula